mufencha ya lero. Amen. Haleluya. Amen. Kama yebazibwe. Amina. Kama yebazibwe. Amina. Kama yebazibwe. Amina. Atali musanyufu kusaba ogendeko wabweru tujja kusanga wali mu korido nga tugenda okulya ekyemisana. Mbadde nsaaga oyinza goba nannyinimu yatuule gwotuule edda. Nsanyuse nnyo okubalaba enkya ya leero. Twebaza Mukama nti byonna yabisobola. Twebaza Mukama nti ndi wano. Amina. Webaze Mukama nti oli wano. Amina. Amina. Temukyogedde mugabe bugambye amina. Twebaza Mukama nti tuli wano. Bwe kityo bwe kibeera. Omwami Kibirige n'abaana yabatumidde nnyo. Amina. Kati waliwo bwe njagala okwogerako butono. Nsooke mawulire malungi, nsooke amabi. Nsooke amalungi. Nsooke amabi. Nava Kampala ekiro ekikeesa Wednesday. Naye mba ndi Istanbul nagira mu Turkish Airline. Mba ndi Istanbul ntudde tulinda message nejja. Ekkanisa y'ekiruddu bazze ekiro ne bagikuba negwa wansi. Y'emu ku kanisa z'ensumba. Akati oli ne muweereza baani abaagikubye tekinnategeerekeka. Bwe tunaategeera tujja kuweereza amawulire. Anti si bwe temukola bwe muteeka muweereza naye ne kaakati mbadde sinnategeera sinnamanya bifaayo. Omwami Kibirige agambye weewe banaaba bategedde banaakikola ki. Wabaddewo etubadde tusabira kanisa eyo abamanyi ekiruddu manyi we muli wano mutudde waliwo ebibadde bitagenda bulungi. Naye tukkiriza nti Mukama ku makya tuyize nti olw'embeera yonna buli ekibeerawo Katonda amanyi kirabadda. Gamba Katonda tebamuwaaki tebamuzinduukiriza. Katonda tazinduukirizibwa. Kyanaayagala erudda eyo kye kinaabeera. Naguno omulimu gulina okukola ki? Ogenda mu maaso. Kakati sijja kukaaba, sijja kwekubagiza kubanga Mukama waliyo abaliyo abatwala omulimu gwe mu maaso era tujja kukola ki? Naye tubateeke mu kusaba nti abantu b'ekiruddu enkuba bw'eba etonnye enkya ya leero ng'olwaleero bw'eba etonyeeyo simanyi we basabidde bayinza okuba bataddewo tenti oba ki simanyi. Naye munaaba muwulizaayo amawulire gonna oba oliawo waliwo alina amawulire tubasabire busabizi kigende mu maaso. Ekkanisa eyo egende mu maaso. Nsaba Omusumba Sanyusa okulaba. Bemanyi mwenna Sanyusa obbasanga. Abamu gibadde emyaka mingi, abalala myaka mitonotono, abalala nga tumanyiganye naye nga manya nageerabira. Kati wenda basikumanya erinnya lyo mujja kunsonyiwa naye nga mbeera nkola ki. Be simanyi ennyo be batono abasinga bonna tumanyiganye. Twebaza Mukama olw'ekkanisa eno nga yagiteekawo mu kitundu kino ekya Bungereza okubeera nti ate erina okukola omulimu gwe. Nti buli we tubeera ekyatuzaalibwa ekyatutonderwa kukola mulimu gwani gwa Mukama. Ebirala byonna is a by the way. Naye ng'ekintu kimu ekyatutonderwa ng'omuntu kutenderezani Katonda. Bw'obanga tokikola obanga obadde tonatandika manya buuza Mukama nti naye Mukama lwaki banzaala. Mukama ajja kukubuulira lwaki bakuzaala era ekyo ng'obwonoba ne bw'anaaba tannakuddamu ensonga eyakuzaaza kukola ki? Kuweereza Katonda. Amiina. Amen. Tugenda okubeera mu nnaku zino ntuusa okwebaza kwange eri obukulembeze bw'ekkanisa eno abakadde omusumba n'abaweereza mwenna nti mu Uganda kati olwaliro tuli miliyoni 3 mu mmeka? 36 tugenda 4. Nange ne mumpita n'obuwombeefu nzije mbaweereze. Mpereze Mukama okuyita mu kitundu kino. Neyanziza nnyo neyanziige. Ebintu bino ebimu bannaye bwe tubifunanga bw'ofunanga omukisa ogw'enjawulo togutwalanga nti kya bulijjo. Omuzungu kyagamba don't take it for granted. It's not a granted thing nti gwolina okukola ki? Kubeera. Naye Mukama aba asiimye. Nange nebaza Mukama eyasiima mu kitundu kino ekiseera kino kubeera nga nja kubeera wano e Bungereza. Kati
kati bwondeka wabweru simanyi wakudda so nga ate nabeerako wano emyaka 2 n'ekitundu naye ebitundu byonna nakolaki nabyerabira ab'ekkanisa omukadde waffe omukulu Kiyemba Musisi naye yabatumidde omusumba wange wa disitulikiti omusumba Peterson Mugagga naye yabatumira mukama wange ku bulabirizi nga ye musumba wa Lugembe yatwala Family Life naye yabatumira nnyo ebbaluwa bwe yajja era gye nagisookeza ne mugamba ssebe ebbaluwa yiino ezze n'asekamu agamba hahaha mbabuuliraga bwe byali ntina ogenda kuweereza konze yessebo mukama akuwa omukisa era omukisa ogwo bwe yagumpa ne nguweeka nazze nagwo amiina tugenda okulaba olw'eggulo nti ebiseera ebyokumakya tujja kubeeranga okusinga mu Samon nga presentations ezisinga eza family zijja kubeeranga olwaggulo oba n'ekiseera ekirala nga bwemunaba mutegese visa yagambye nti bwogenda eyo tokkirizibwa kukola kati simanyi oba wano okola oba sikola simanyi naye bwetyo bwe yayogedde tufumbirwa lwa kukkiriza tubeerawo lwaki lwakukkiriza Bebulaniya 11:1 nti kubanga Yesu Kristo yateekebwawo nga gwe musingi gwokka era tewali ayinza kuteekawo musingi mulala ekyo ate kyo tukisanga mu Bakolinso ekisooka 3:11 ebyawandiikibwa ebyo bibiri bye tugenda okubeera nga twetoolooleramu nnyo Bebulaniya 11:1 Bakolinso ekisooka 3:11 lubereberye 3 n'ebyawandiikibwa ebirala nga bwe tunaabiraba kambasomero katono ku bye tugenda okuyitamu olweggulo naye nga ekyokulya ekyaleero kigenda kutwala obudde butono ekibuga kino ekituliraanye kibayita London wano tuyinza okuba ndooza tuli bweru wa London si kyo tuli mu London tukyali mu London amambuka ga London ekibuga kino kyazimbibwa mu mwaka eddi 5 mumanyi banga kijeriri kyazimbibwa abasajja Abaruumi era nga kyali kimanyiddwa nga Roman London olw'okubanga abasajja Abaruumi abo bakola ki be bakizimba ekibuga kino bwe kyali nga kyazuulibwa abo abasajja Abaruumi erinnya eryo lyali nga balijja mu kigambo ekigamba nti Londonese oba Londonoise oba balandana mu Luganda mwandibayise bannalondani ekyali kitegeeza nti ekifo ekyabavumu the place of the bold wano mu London we tuli ng'atali muvumu ebiseera ebyo yali takola ki yali tasobola kujjayo kaakati bwe baamala okulumba Bungereza mu mwaka 43 AD Abaroma ne bazimba baluyitaani bridge eyo olutindo olusala omugga Thames kakati London ono n'abeera ng'olunaku olwaleero alina emyaka 2 ekibuga kino okuva lwe bakizimba okutuusa olwaleero kikyayimiridde era nga n'ebizimbe ebyazimbibwa abasajja abo n'olwaleero ebitali bimenye bikyaliwo kituufu wangi mubiraba abatambulamu kakati naye ng'ate tebajja era kubimenya kubanga waliwo bye bajja okulekawo paka ensi eno lwerikola ki lweriggwawo n'ezingibwako ng'ebintu ebyo byonna bikyaliwo mu kibuga kinaani London ono alina amakubo agayita wansi kituufu mu ttaka ng'oyinza okukka wansi levo mmeka 2 oba 3 oba okweyongerayo kyokka ng'ate n'awala n'oyitamu naye ng'ate oyitawo ng'ate waggulu waliyo ki amazzi naye ate gwe n'oyita wansi eyo baabizimba ddi myaka mmeka 12 eddi
emabega. Kakati wansi eyo wayitayo abantu, wayitayo zitraini, wayitayo ebintu bingi nnyo nga waliyo n'abasula nnyo. Wanje oli nga yeebuzabuza bw'ati nakka wansi n'agenda n'abaako wakola ki nga yeebaka. Kati nga gwe atamanyiiyo kizibu nnyo okumugoberayo n'omukwata. Ki ekyabeezesa London okuba ow'amaanyi okutuusa na leero? Wanje Balooma omusingi ogwazimbibwako ekibuga kino gwali mugumu nnyo nti n'olwaleero gwe kizibu nnyo okuva eri ojje okubeera London ono omusiguukulula omunyeemye. Awo tujja okutandikira olweggulo. Musingi ki gwozimbirako ng'okwana? Abakwana we muli? Webali. We muli. Awo tugenda okutandikira ddi olweggulo. Katwebaze. Kama Katonda kitaffe ayinza n'assebo. Kino kyekiseera ng'ogenda otumenyera nnimiro omugaati okuva mu ntebe y'okusaasira. Tugweyanziza nnyo Ayi Mukama. Twakusabye oggula amatu gaffe ag'omubiri naye okusinga ag'omwoyo n'amaaso gaffe. Buli kye tunaawulira ne bwe kitunaasoma nga kye kigambo kyo kikole mu bulamu bwaffe mu nnyina Yesu Kristo Mukama waffe. Tusomye mu Luka nga 19:5-6. Akatwe kaffe ekyemisana kya leero kagamba nti va mu lwokaano. Va mu ki? Social ganga yeki mu Uganda? Mu Luzungu kagamba come out of the social ganga. Va mu ki? Va mu kakunkuulu, va mu kabondo, va mu lwokaano. Amiina? Oyinza okuba omaze emyaka mingi oba ekitundu ky'obulamu bwo bwonna nga otambula oluguudo lwe lumu nga bw'ofuluma bw'oti ng'odda ku lefti n'otambula n'otuuka wali basi n'oyimirira basi n'ejja n'ogiyingira. Kaakati bw'etuuka weevuddemu n'ovaamu n'odduka mangu mangu kubanga train ewula eddakiika 2 n'ogiyingira. Bwe bulamu bwe tutambuliramu. Kaakati oyinza okuba nga bw'ova eyo n'ova waka n'ogenda ku mulimu, n'ova ku mulimu n'ogenda ewa mukwano gwo. Bw'ova eyo ng'omaze obulamu bwo bwonna okuva lwe wategeera ng'oli muvubuka. Waliwo abamu abagamba nti ono mukono gwa nnyo twasoma naye nassale paka mu yunivasite n'olwaliro tukyali ffenna. Wanje mubalina naye nze sibalina. Kaakati oyinza okuba nga obuwanvu bwo bwebwo nga ne bw'oyagezaako kwambala engatto y'ekikondo okukufa bakyala nga teweyongerako ki buwanvu era osigala awo wewaawo nga obulamu bwo tobeerangako awo mu makaago tofunangako mugenyi yenna eyali agambye waawo oba olina eddiira eddungi ng'akafaananyi kano kalungi nga ne bwogezaako okukyusa n'okyusa kateni n'okyusa biki nga mikwano gyera bwe bajja era bajja kyekimu. Kiruusi olinayo kaki mu fridge tewali saakoze shopping ewo naawe tewakyalika. Wanje baayi kangendeko balinguleyako okulya. Oba oli awo nga towuliranga nako omuntu agamba nti olabika bulungi. Wanje obulamu bwo bwonna obulamu bwange bwonna nyinza okuba teri yali aŋŋambyeko nti waayi kinaki wanje oyogera bulungi. Nyinza okuba nga sirabika bulungi mu ndabika eno abantu gye balaba naye ng'eddoboozi lyange eddungi. Naye nga wadde eddoboozi lyange eddungi teri n'omu yali alikoze eki aliwulidde. Bo bwetunuulira nze olw'okuba ntunula bwenti nga bwekibi bwe kyatukola naye nga n'eddoboozi lyennyini tebalikola ki tebaliwuliranga. Nyinza okuba nina smile nga nze gwe bandi badde balonda ng'okwaniriza abagenyi omuddinkumu
naye maama nga newegezaako nga teri annonda ku ki n'obeerawo obulamu bwo bwonna ng'ogaaniddwa mu nsi yo, mu kitundu kyo, mu maka go ng'ogaaniddwa, mu famire yo ng'ogaaniddwa, mu baganda bo ng'ogaaniddwa, mu kkanisa yo ng'ogaaniddwa, ng'olya nebikusobera n'ogamba kaakati nkole ntya, naye nga ne ku mulimu gy'okola nayo wagaanibwa. Luka 19:5-6. Olwonyera olwokutaano lugamba bwe luti, Yesu bwe yatuuka mu kifo ekyo n'atunula waggulu n'agamba Zaakayo nti, ka mangu kola ki? Kola ki? Kubanga olwaleero oluki? Olwaleero nteekwa, I must do what? Nteekwa okukola ki? Mu Bayibuli eno egamba nti nteekwa okuba omugenyi wo. Zaakayo yalina ab'ekika. Wangi? Zaakayo yalina ab'ekika. Zaakayo yamugambako nti Zaakayo kamangu kubanga olwaleero ngenda kukyalira ab'enkima. Nedda. Ab'enkima wemuli. Kakati teyamugamba nti ngenda kukyalira ekika kyaki. Nedda. Yamugamba nteekwa okuba omugenyi wo olwaleero. So teyamugamba nti Zaakayo okuba omanyi mbadde eri nga nkooye kakati ninamuko nja kujja enkya. Nedda. Yamugamba ddi awo wennyini kati. Zaakayo olunyira omukaaga lugamba nakka mangu n'ayaniriza Yesu naki? Wangi? N'ayaniriza Yesu naki? Kakati lwaki tulinga bwe tuli? Kubanga Yesu bwe yajja n'atukonkona emitima gyaffe n'agamba Luusi gulabo njagala kubeera mugenyi wo, nasigala ninga nkola ki? Bweri. Ndyoka mbeera osanyuka Yesu ajja naye omugenyi bw'okyazizza muki? Wangi? Lwaki tulinga bwe tuli? Kubanga tetwategeera mugenyi ki bwe twayaniriza eyatugamba nti ajja kujja ewaffe olwaleero. Amaka gaffe galinga bwe gali, tuyomba, tunyoomagana, twevuma, tweyita Bugembe yayimba mbu batandika gayita hani bamaliriza gayita nkima. Wangi? Kubanga omugenyi bwe yakonkona n'atugamba Luusi nzija makaago gye nnali saavaayo kukka wansi, nasigala mulabira eyo muti waggulu. Wangi? Va muki? Kakati yensonga lwaki buli kimu tukikolanga bwe tukikola? Kubanga twalemerawa omuti omusikamooli. Gwomanyi omusikamooli gwo? Omulala guyinza okuba omusikamooli gwa buyombi, omulala guyinza okuba omusikamooli gwa bukyayi, omulala guyinza okuba omusikamooli gwa bunyonyi, omulala guyinza okuba omusikamooli gwaki? Busungu, abalala bwenzi, abalala bubbi, abalala ki? Kwemanya. Oli mukyala wakera enkya ne bakuwasa n'ebintu ne babisasula ne babitwalayo naye nga weematira mu maka gaali. Wangi? Eyakusasula?
tukola naye nga buli kimu kyonna tuli banti okusinga ne Zaakayo. Zaakayo wano emabegenyeeze mabega zigamba nti yali musajja muki si mwe mwayimba oluyimba olwo. Zaakayo yali musajja muki mumpi n'ebirala n'ebirala nga mumpi nno ddala. Wano tewaliwo kigero kyani naye ate ffe tuli bampi nnyo mu bye tukola okusinga nani ne Zaakayo. Wangi we are shorter than Zacchaeus. Tuli bampi. Ye bwe yamanya nti waliwo omusajja wuuyo atambula n'agendako awali ekibinja ekinene, kubanga Bayibuli etugamba nti Yesu bwe yali mu kibuga ng'abantu bangi nnyo bakoze eki bamwetoolodde. Kakati bwe bamwetooloola Zaakayo n'amanya nti nze ndi wano, abantu bali bangi ate basinga baki bawanvu, basinga obuwanvu. Ono omusajja sijja kusobola mukola ki, sijja kusobola mulaba kakokola. N'amanya nti Yesu ateekwa okuba bw'ava wano alagawa agenda gindi, n'agamba kamuteegera. Yesu wo omuteegeddewa? Bw'obanga omutegedde ku buyombi tajja kuyitayo, ajja kukwata ddala. Bw'oba omutegedde ku bukyayi tajja kuyitayo, ajja kukwata ddala. Bw'oba omutegedde ku bw'omanyi ebiri mu ki mu bulamu bwo. Nze mmanyi ebiri mu bulamu bwange. Oba nkwate buli nze mmanyi ebiki ekiri mu bulamu, naye buli ekiri mu bulamu bwange nga nkyewogomyeko neŋŋaana nennemera mu muti omusikamooli Yesu ne bw'anaayitawo nja mulengera agende yeeyongereyo, tajja kukyama mu maka gange. Edda Katonda yabeeranga yajjanga okusinkana abantu nga waliwo yeekaalu, nga waliwo ekisenge awo mu lujja, ne wabaawo ekyawakati, ne wabaawo n'ekisenge eyo ekitayingirwa buli muntu, kyali kyekusifu nnyo. Ng'omuntu ateekwa na kusooka kwetukuza okuyingirayo. Yayingirangayo nga bamusibyeko emigwa olujegere. Bw'afiirayo nga yamaze gayingirayo, basika busisi teryakola ki ayingira. Olwaleero gwe nange nga tutambula, eyeekaalu eyo tekyali nti nno eri gindi, eri wano wennyini w'obeera nayo wekola ki webeera nga olujja gwe mubiri guno gwe tulabako wabweru nga bwefaanana. Era biba bizibu n'ebyokuzaala ewaffe bitalema. Nze nti era ne ssenga wange yalwawo okuzaala, yazaalira ku myaka 5. Gwe si gwe ssengango, va mu lwekkano lwa ssengango. Yesu akyalidde gwe wekka. Amiina. Abaami tetukuba abakyala. Mukazi bwe tumukubamu tawulira, mukazi bwe tumukubamu tatereera. Nze ne taata wange yalinga abajjirajjiramu ne batereera. Va mu lwokaano. Amiina. Abantu abasinga baagala nnyo okubeera nga beetooloddwa abantu ababawa ekyokukola. Bo nga bo nga tebafaayo okubuuza Katonda, Mukama omukazi ono gwe wampa nakapaacu mukole ki? Mukama bw'agamba nti mukubemu empi 2 mu mukama waffe, bebi naawe zimala wangi. Naye abalala bakuba mpinga ziri eza taata we, n'ateekako tteke, n'ateekako ebikonde, n'ateekako kino, n'ateekako olukokola. Kakati abantu b'otambula nabo olwokaano olwobeeramu oba bakuwa amagezi eiva bakumira gwe n'otolabika nga buli kimu olina babuuza. Good. Kakati nno ali mu kinaabiro. Kakati nange bwe yakomyewo nagenze ne muwa ssente aleete egundi. Kakati yakomyewo nga ampoleza mbuno ssente zagudde mu train kikati nkole ntya kuba samba nga ddayo
Lucy ng'akuyita njakozesa linnya lyange kuba abalanyiza okugera ennya ly'omuntu olina agamba nkino ki jangu wangambye esente bazikoze otya asi bwe nanye train nagamba nze wagamba nalyoka akuteeka mu lwokubanga olwokaano olumukoze eki lumubuulidde ekyaki ekyokukola kakati obeera nga ggwe ng'omuntu tolina ggwe mukitegere kyeŋŋamba toliiwo bali be bakola ki famire yekusalirawo basisita be bakusalirawo bakojja be bakusalirawo baani be bakusalirawo nga buli kimu bakusafoketinga kyeki bakubuutikira ekirala kyeki ekyo mu Luganda kyeki kitegeeza nti ojja kusubwa emikisa mingi nnyo Yesu Katonda gye yandibadde akuwanga ggwe omuntu omu kubanga oli mu ki mu lwokaano kitegeeza tojja kufuna bintu bye wandifunye ebikulaga ekifaananyi ekinene Zaakayo bwe yali eri ng'alaba abantu bali tabajjaamu nagamba kanziruke Yesu bwe yamutuukako nga bali bokka bwe bati babiri Zaakayo n'alyoka alaba ekifaananyi ekikola ki ekinene naye lulinga nyamulengeredde eri wala nga tasobola namutuukako wadde okwogerako naye muffe mulimu bazaakayo buli omu yeekebere Zaakayo we simanyi Zaakayo wo nze Zaakayo wange mumanyi mbuuza Mukama Zaakayo wange aluwa saagala kusubwa kifaananyi kinene saagala kusubwa kulaba Yesu saagala kusubwa kulaba Yesu nga ngamba nti Luusi olwaleero ndi mugenyi wo nja kulyako naawe teebereza buteebereza nga Ssaabasajja yakukubidde ku simu n'agamba nja kukola ki nja kujjako ku kyalo kyewammwe tulye ate mu maka go mwennyini banayinza okulabira abantu kwe beetaaga anje eweebuga ogamba era langi bannange eno langi abaana bagikwatako tugikole ki banaye kapeti eyo nayo nfu eseffuliya zennyini ogula mpya amiina buli kimu okula ki essowaani ez'okuliirako ng'ani ajja kakati tulina Ssaabasajja omukulu kabaka wa bakabaka n'alyoka agamba nzijako ewuwo naye n'oleka ng'enju yonna egubaasidde nga bwe yali bweri obuyombi bwe watandika nabwo mu kyokuna n'olwaleero oweza emyaka 54 nga tegenda okuweza nga Novemba 1 ng'okyali ki obunyomi bwe watandika nabwo mu P1 omusomesa n'akukuba obugalo buno bwonna n'olwaleero ku myaka 54 bw'okola ki so nga Ssaabasajja oli ajja era njogisiize oguze amaseffuliya amapya g'onoomufumiramu emmere amasowaani mapya ewuuma mpya buli kimu ne weejaga nga kipya kyokka kabaka wa bakabaka najja n'akugamba Luusi yakukyalako ewuwo tulye ekyemisana enju n'ogireka nga yonna akola ki maliriza tusubwa emikisa mingi tusubwa Katonda okuturecognizinga okutumanya wagi ne tusubwa emikisa
alunya oluddako yamugamba nti naawe oli muzzukulu waani wa Ibulayimu. Emikisa gya Ibulayimu kitegeeza ki? Nti emikisa Katonda gy'abadde akuwa gyonna olw'okuba olemedde waggulu ku muti omusikamooli oganye okukka wansi okutwala Yesu mulye naye ekyemisana, emikisa era bwe gijja nga gikonako nga gikola ki? Nga kigenda nga tulyoka tuddayo ng'osigala nga wali we twatandikidde tukola ebintu mu ngeri y'emu ne bwe tutuuka okuyimba okumusinza okumutendereza era tuyimba n'obwo obuloboozi obwo twenyikidde twenyamidde nga ne tubeerawo nga tulina wadde n'essanyu n'erimu so nga ate omusajja bwe yamwaniriza naki n'essanyu. Bwe tubeera mu luyoogaano tutunuulira obuntu obutono ate kakati kano tebakakola bwe kati ate kakati kano bakakoze bwe kati ate kakati kwegamba ne tubeera ku buntu obutono ne tusuubwa okulaba omulokozi n'ekifaananyi ekinene tuve mu luyoogaano. Bwe tubeera mu luyoogaano obwo obuntu obwo butonotono obwo bwokka bwe tukola ki bwe tulaba amaaso ne tugajja ku Yesu ne tugateeka ku ki ku buntu obutono. Tugulewo emitima gyaffe tumuleke ayingire alye naffe olwaleero ekyemisana. Olunyo olw'omwenda lugamba nti awo Yesu n'amugamba nti olwaleero okulokoka kuzze mu nnyumba yo kubanga ono naye muzzukulu wa Ibulayimu. Omwana w'omuntu yajja okunoonya n'okulokola abaabula. Wabulira wa? Gw'omanyi omuti gwe gyekola ki? Gikuli. Awo wabulira olwaleero Yesu agambye nti azze akunoonye akuggyeyo ayagala kulya naawe ki? Ekyemisana. Amiina. Bw'oba oyagala okulaba Yesu va mu lwokaano. Bw'oba oyagala okulaba Yesu va mu ki? Bw'oba oyagala okuwulira Yesu va mu lwokaano. Kama abawa omukisa. Tugamba kyabo Oluganda. Amen. Amen. Muwulira mutya? Amen. Mukama si mulungi? Amen. Ennaku zonna si mulungi? Kabaffe mulungi. Kati nno ate tuyite bannaffe abatazze leero. Ate gwazze olwaleero laba nga tobulawo wiiki ejja. Laba nga tobulawo omwezi gwonna kubanga lw'onoobulawo ojja kusubwa kinene. Amen. Ate ffenna olw'eggulo tubeerewo. Amen. Batusuubiza, tebatusuubiza? Kale. Kaffenna tubeerewo tugabanire wamu. Kajimbo limbo luggalawo 15.
ekikola ebitali birungi mukama ojja kubeeranga wamu naffe mukama amaka gaffe tugateeka mikono gyo mu ngeri enjawulo agamu mukama gazunga gagolongotana agamu galiwo bubeezi naye ng'ate si maka ekigambo maka nga kyavaawo nga wafuuka waka mukama byonna tubiteeka mu maaso go tulina abaana abato tubateeka mu mikono gyo mukama tubayigiriza okukulaba n'okutendereza n'okusinza naye mukama ate nga ffe ababayigiriza emitima gyaffe giri wala naawe tulina ennaku ku mitima etuluma yatunyikiza dda ebimu ne tugamba mutubyesonyiye naye nga ate tetusonyiye naye mukama kawungeezi ka leero kkiriza buli kinowani wano asonyire ddala ebyo ebituluma enyiika eri mu mutima gyaffe mukama kkiriza byogereko mu maka gaffe bisobole okuggwaawo awatali yesu tewali kikolebwa awatali kigambo kyo tewali kitondebwa tuyigenga okwogera ebigambo ebirungi ebitonda obulamu ebitonda okukkiriza ebitonda obulokozi mu maka gaffe ne mu baana baffe ne mu b'eŋŋanda zaffe olumu ennimi zaffe mukama ze ziwaba ne tweyogerako ebigambo ebitali birungi ne tubyeteekako ne tubyewaaniramu ne tulowooza nti nno abantu banaatusaasira naye nga mukama twongera kwesiba mutwa omulabe sitaani n'alyoka ayisinzira awo n'asanyuka ng'alaba tuli basibe naate nga mukama watusumulula watuwa eddembe bwe wafa ku musala bigologoosa tukowoola omwoyo omutukuvu abeere wamu naffe mukama akawungeezi ka leero nga twongera okuyiga ebigambo ebikwatagana n'amaka mukama ekyemisana ekyategekeddwa kiwe omukisa okitukuze tukirye kituwe amaanyi n'okukola ebyoyagala mukama ababaddewo bonna abawulidde ebigambo bino obawe omukisa tuwe omukisa ogw'enjawulo mukama mu wiiki eno tulabeko omukisa ogw'enjawulo tukyuseemu oku ketuwuliddeko akatono nebitunaawunya olw'eggulu tutandike okukyusaamu mu maka gaffe engeri gye tweyisa oba onyaawo ne ku mirimu ginaatereera